mukama wange abasuubuzi bano balina enyiike bagamba nti oba bannange ffe twasobyaki gavumenti eno kubanga bannaffe twabala bemabegako awo bapulomota saagala kubanga anyolwa okuba nabo bannayuganda era basasuzi ba misolo muzeeyi najja abawaayo obuwumbi 10 munnange baabufuna mu nnaku 3 sente ezo nga bazifuna naye abakyala n'abaami bano boolaba balina enyiike etagambika era twongere twebaze ennyo alasisomo kubanga asitoopiize byonna byabadde alimu n'asala wajje atuwulirize ate mu ngeri y'emu nammwe mbasaba byembadde mpulira ebibadde bigenda mu maaso musoke mubiyigirize kubawe enjogera essaawa eno tulina message eyongera akamwenyumwenyu ku mimwa gyammwe naye muyina okukuuma emirembe. Yes, you have to keep peace kubanga eggwanga lyaffe lya miki ate ffe ne boolaba batatutya bamanyi nti abasuubuzi ffe tuli ba mirembe. Muntegeera bulungi? Ebbanga lyonna ffe tuli ba miki ba mirembe. Kaakati bino ebibadde bitandise okudivelopingibwa bagenda kututuuma erinnya eddala. Kituufu mu mirembe gyaffe tujogeddwa ne tubaako nenge gye tuyisiddwamu amaaso naye tusigale nga tukyakimenteyinize basebo ne bannyabo. Sebo mukama wange twetonda olw'abamu ku basuubuzi baffe aba ennaku ezo enjala yabatuuka ku mitima ate nange munansonyiwa mubadde munoonyaako naye federation eno ey'abasuubuzi mukimanyi bulungi tuteekwa makampala wano gavumenti yagituwa tusobole okugatta obusuubuzi bwonna okwetolola eggwanga. Kati tulina bye tukolako ku mmezi gy'omukaaga mu byalo. Kati mubadde mutunoonya kituufu nga temutufuna naye nga tulina obuweereza bwe tulimu obw'enjawulo si kubeekweka era tubasaba mutusonyiwe. Kati twakomyewo n'essuula empya eno enkuba nki mpya tukakasa nti mugenda kufuna sente zammwe. Kakati nno ono ekimuleese wano yawulidde okwemulugunya okususa n'ebyo byonna ebibaddewo era bannaffe abamu mukama wange baakubwa emigo mizibu abalala ne basibwa naye mukama katonda n'atusaasira olw'okuba nti amateeka gakola n'okuyambako n'owekitiibwa depute RCC nga tukolera wamu mu bwesingiriro obwo abantu bano abamu baweereddwa beyiro era nabo tuli nabo wano. Nseza abasuubuzi abo bino mukama wange njala bannanga abantu bali bubi era nze ate wenebaliza pulezidenti waba otunuulira ebbaluwa y'omukulembeze w'eggwanga ye ennaku ebaluma yali agimanyi yalambika bulungi naga nti abantu abo tebatwala baana bwabwe ku masomero abamu basiba njala bagisula abalala bizinesi bazivaamu basaasirwe bafune sente pozi n'okubategeeza nti sente zammwe tezaddayo mu kitabu kya gavumenti eyali order from above. Sente omukulembeze w'eggwanga yalagira teziddayo mu kitabu kyaki kya gavumenti. Kati mbasaba tukume emirembe mbamanyi muli bubi sebo mukama wange wano ninawo n'abooluganda lwange nga sisaamu basse. Lwaki njogera ku musuubuzi senga wange oyo saagala omusange mu lisiti ogambe nti Kabanda yaleeta abafamire ye n'abateeka muki musuubuzi kungwa ate yakosebwa ate sente nnyingi. Nsaba oyimirireko senga bakulabe amubuusabuusa nti si musuubuzi ng'awanika omukono ng'agamba nti si muki musuubuzi. Bannange munsonyiwe nze sebo mukama wange saakosebwa nze ku sente z'abantu bano siriiko naye nga pulezidenti w'abasuubuzi kinkakatako okubalwanirira bafune sente zaabwe kubanga basajja bawe ba musolo n'abakazi. Bakama bange zino sente mukama RCC zatuyambyeko okulaba nga muzifuna mu bwangu
bakwata kuzamwe zenyini kwe babawa. Tusaba batudde ku ntebe eyo esayininga bategere naffe tuli bannayuganda bannaabwe abakosebwa nga batoola ku kyaffe ne bakola ki ne batuwa. So basaba owekitiibwa omwogezi wa FUTA tuweyo abantu just bana bawulire RCC embeera gye bayitamu awe response bayinza okuba babadde balina omulimu gwe baliko nga mukulu basobola n'okugenda ne batulekawo wano tusagala nga naffe tukyegeyamu naye olw'obudde nsaba tutandikire eyo. Vetting committee mwagirabye abakulembeze bamwe ab'ebizimbe kakati kyensaba tufune abo bawanike emikono omukulu bamubuulire batono then akole response ate tulabe kye tuzzaako. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Bannange taata alasi senso okulaba wamu ne alasi omulala taata Kabanda pulezidenti wa FUTA tukwaniriza nnyo webale nnyo byonna byotukolera taata alasi nsonyiwa pressure ne stress nyingi amasimu gasuse taata naye njagala okwaniriza ennyo mu kibiina kino. Taata yenze nalwadda Rebecca Bebizoni ku Container Village na Kivubo Road. Era bw'otuukawo awo olaba edduuka lyange ddene ddala naye lyasigaza kipande era ekipande kyasigalayo waggulu naye nga wansi taata bw'otuukayo nawe obuuza aba wano baalagawa. Taata yenza omusuubuzi omu mu bintu by'abaana era abali wano banjulira eyali amanyikiddwa ennyo nnyo taata nga nkoze bizinesi yange emyaka gyanjiranga bwolaba senali sifunako ku kizibu wadde emisolo gibaddewo weewaawo batugitambuza abasuubuzi banjulira naye embeera eri wakati kusaawa wetwafiirwa ebintu tetukyasobola kukola kibiina kimu amaduuka tebatuulamu tewali baguzi naye ngaensonga enkulu enyimiriza wano njagala okwebaza ennyo omwami Kabanda nafuna obuzibu taata wange nayayana nenjayana abatwana tujjako emisolo abatukola ki saafuna muntu n'omu nenjagala ogendako mu kasiita saafuna kuyambibwa ge mazima jogera mazima naye omwami ono omwami Kabanda namukubira bukubiza esimu nagironda ku taata we taata wa Kabanda n'agimpa nemukubira naŋŋamba jangu oli ludda wagwe wemuge jangu nenzija mu maaso ge taata Kabanda yantuuza naŋŋamba nti Rebecca nkumanyi badde nkuwulya ne bazadde bange waviirwa emmanyi nemugamba yenze era wendi wano ne puresha mpuyagala kunkuba taata wange amabanja gasusa obungi taata Kabanda ono yaŋŋamba nti jangu nenzija naŋŋamba genda owandika abantu abakubanja bwe bamuwayidde asobola obabuulira omwami ono nampuliriza nagezako okubira abantu amasimu nabagamba temumubanja ebintu ebyakola ki byafa. Taata wange owulira tuli wano naye emitima gitwewanyise bizinesi zaggwawo kwabateaga taata nga ozze kutuyamba kutubeererawo awe nakulaba taata Kabanda wotata wamama Misa Kabanda twewaggula nange naliko kwabo netugenda taata teyaliiwo pulezidenti wa FUTA teyaliiwo mu ofiisi netugenda nga tamanyi taata nsonyiwa nakulimba nti saliko naye naliko naye yali mbeera nga batulanja basuse loonizi nyingi senna bebanja busako bubanja sente twazibajjako tetukyasobola kukola ki kubasasula twateekayo emisingo gyaffe amaka bizinesi zonna twaziteekayo dda mu banka naye batuli bubi nabo bakooye bakasa tubasuubiza netubagamba tugenda bawa sente zikola ki tezituuka n'olunaku lwa leero taata wange kanfukamire twasuubiza abantu netubagamba tugenda bawa sente olwaleero lumu tegekera babandi nababandi tusagala tukubala okutuka twagala sente twagala kwetolooza netata Kabanda olako kekyalina okukola naye nga kitwagala gwe kenyininyini otuyambire mu FUTA otuwe mu sente tetuka obuzibu kino kyekibiina ekyanyuza buli omu naye amalina okukola musawo n'atuwa ku sente naye musawo eyo zakola ki zaagala netwabagula tugendayo tetwajja mu bubi tetuli bantu babi naye twali tusobeddwa ate onyo tunakola ki otunawumulira
senyo yanzeke yanzanya mama nalwadda nebali ba RDC nasisiza okujja okutulabako naye aboogezi bangi boogera era nga bwe tuze twogera bampita Isaac Lubega Guma ekirungi nga bemuze n'ebitabo n'ekalamu abantu baludde nga boogera nga bwe twatandika omwezi ogw'ekumi nga mazzi gatukuli ekitandika okwogera RCC nyinza okuba nga siragalako mu maaso go mu kamera guno mulundi gwakubiri nga nabuka amaaso g'abakulembeze mu kamera naye ku mulundi guno nze nga ndi mukakamu nnyo nga nsaba nga bwe muli abakulembeze ba pulezidenti ekitegeeza mukikiridde pulezidenti era nsaba mbatume eri pulezidenti kubanga nze munoonyeza nene bokumutuukako nsaba mu kamera muno mwetunula obubaka buno obumpalire bwa pulezidenti oba midiya eno kwena beemanikirwa ku mutimbagano obubaka buweereza pulezidenti naye ababaka bo bwafinise ku ground nsaba bawandiike bino bagende nabyo kubanga bwe bulimu bw'abantu bano abatudde wano simanyi oba ne mwe ensonga abaleese nagenza okulinda ensonga abaleese naye nabanga nyiza okusobola omukisa gw'okwogera naye ngamba kanyongere ku bulumi bw'abantu nga sinasoba omukisa obulumi bw'abantu bwatandika bwe buti ng'amazzi gakubye bizinesi zaabwe twasituka ne tugenda ku City Hall bwe twatuukayo twasanga abakulembeze abaaliyo nga batwetegekedde naye nga balaga nti tebatumanyi ne tubagamba nti fe abantu abakolerero wansi abakubiddwa amazzi era tulina ebitwogerako kubanga tusasula layisinsi tulina national IDs ne butayo mwetuli abakulembeze abaaliyo batusiigira ekifaananyi nga abatutegedde era ne batulimbalimba ne batugamba nti mufe twekuŋŋaanyamu abakulembeze balisaba ensonga zino muziwandiike kubanga ze zigenda okuggyawo kino kyonna mu maaso ga pulezidenti nga bwositusa n'ojja ng'oze kukiikirira pulezidenti nsaba omutwalire message eno nti eno y'ensonga etuuziza abantu bano wano abakulembeze be twasanga ku City Hall batusiigira ekifaananyi nti batutegedde bagenda kusindikamu abakulembeze bajje balabe gye tukolera balabe bitukwatako ne betwafiiriddwa enkeera waalwo twagenda wa prime minister abakulira ministers bonna aw'obuyinza obukulembeze eri pulezidenti nga amaze okumukubira essimu n'amugamba genda olabe abantu bye bafiiriddwa prime minister yajja RCC n'abakola obajjirako bwe twali ewa prime minister mwatugamba nti mugenda kusindika ttiimu ya ISO eteekebera abantu abafiiriddwa babawandiike naye n'okutuusa kati kyewuunyisa abantu abano abali wano nti mu ofiisi eza gavumenti zonna ziri mu lisiti eziwera 5 ezitankalibwa naye nga sisitimu ezisobola okufuna amazima amatuufu okuva mu bantu ebali obakolera nga weezibye ensawo zino RCC etumiddwa okujja wano mu maaso g'abantu bano okubakakanya ku lw'obulumi obubaliko ku busiwusi bw'empisa bwe bayolesezza mu maaso gammwe abakulembeze baabwe naye obusiwusi bw'empisa bwavudde ku bulumi obuli ku mitima gyabwe bwe bakugamba abantu okufiirwa kino kyekitegeeza nsaba buwandiika okufiirwa kitegeeza ki era kino nsaba pulezidenti nga afune ekifaananyi ekituufu okufiirwa kitegeeza ki abantu bano kyebakaabira kiikino nga mu makango gw'oli oli taata olinayo abaana n'omukazi ne bannaffe abali wano era bwe bali mu myaka gyabwe balina abaana abamu balina abakazi abamu balina abasajja balina familizi baava gye baava tetumanye gye bajja kapito kuba batunda bijja byewaabwe okujja okukola naye akumazi nekajja nekasangawo obulamu bwabwe era neweebuuza nti baafiirwa batya okufiirwa kwe baafiirwamu bwe bwali obusobozi bwabwe kubanga obudde obululu bwe balina n'obasuubiza okubawa bawe olina bakolera olina ebitongole byewateekawo ebirondoola abantu bano gye bali era bikola ensawa y'omusolo bw'etuuka ebitongole bino bikola bulungi era birinda akaseera kaabyo kabakayita financial year kasita katandika ebitongole bye bikkirira bulungi nnyo ne bitutuukako ne bw'obigamba nti nzooyo eyafiirwa bagamba ebyo tebimanyi bannaffe ba RDC abasiisa abazze
simunoonyeza nga simufuna. Saba Oweekitiibwa Pulezidenti mpwanidde ebbaluwa nnya mu ofiisi yo. Mpandiise n'ebbaluwa endala olwaleero nga nyonika CDF General Muhoozi. Era nawe kati nkugamba mu maaso ga kamera wano nga bw'onoonya abantu nange nkunoonya. Zonoonyeza abantu okulungamya eggwanga n'okulitereeza. Nkimanyi nti aba social media mukatingamu bukiripu. Mugende kukatingamu biripu eno mugambe nti noonya CDF. Kubanga bantwala mu basement. Naye nga bantwala mu basement kubanga gye nnaba nfunye omukisa gw'okusisinkana. Era bwe nnoonya. Sebo CDF nkunoonya ku lw'ensonga eziri mu ggwanga mu busuubuzi. Ebintu byabwe naye ebintu ebyo bikwatibwa ku musolo kumala emyaka 2 n'omwaka. Tebasindiye kunoonya era okutegeeza nti ng'ogyeko amazzi agayonja ebintu by'abantu bano, ng'ogyeko amazzi agayonja ebintu by'abano abantu, nti abantu bano batudde mu maduuka n'ensawo y'akatati tebalaba muguzi. Sindiye ku ne pulezidenti njagala babuulira nti abantu bano abali supposed okusafuna emisolo eggwanga litambule tebakola. Obutale bwayonooneka, obutale buli lwoba obwonooneka nga netufunye bakulembeze batuufu ne tulina we tudda. Saba Pulezidenti owa CDF RCC nkusaba message eno etuuke maaso ga Pulezidenti siyegaana nangeneddemu okukiikirira abasuubuzi bano abakuulula mu bulimba olw'abantu abategeera nsonga zaabwe. Obuluma buli mu bantu bwe baba batunuulira. Omukulembeze yenna ekikuyisa omukulembeze kwe kukulemberamu abantu abasobeddwa. Tebasobolera kusobelwa. Bw'oba basobola okunyonyera abantu kye bakulembera obatwala baagale beenonyeza ekkubo. RCC n'omukulembeze wa Pulezidenti abantu bano tulimu ffenna wano tuli mu maziga meereere lwakuba tuli basajja naye amaziga gatuyitamu olw'embeera yaffe gye twayitamu olw'amazzi okutukosa. Era ne twebaza Pulezidenti waffe Yoweri Kaguta Museveni nti yawaayo omulamu bwe n'agamba puliisi abasuubuzi abo ngenda basuumuusaayo bayambe kuba abampeera omusolo ate okusobola okutwala eggwanga lino mu maaso. Pulezidenti tukwebaza naye ssente zewatuwa zaafuuka ssente n'essaawa yayo tuzikola ki tetuzifuna n'abasuubuzi. So n'olw'ensonga eyo tusaba Prime Minister waffe omulungi baamuzza mu ntebe era naffe twasanyuka nnyo. Tusaba wonna we twasolyanga abasuubuzi naye twali mu bulumi. Tukusaba maama ow'ekitiibwa tukwatirwe ekisa akasente ke baatuwa tusobole okuzzaawo emirimu gyaffe naffe okubeezaawo famire zaffe. So bakabaka tuli bubi tuwasaba mutuyambe wabula obanga tugenda kufiirwa ku kiragiro kya Pulezidenti yatuteekawo akasente kano katuyambe nga ke tugenda okufiira mu makomera tusazeewo ng'abasuubuzi tujja tukwata mutusibe naye nga tusiba nga tusibira seza Pulezidenti ekiragiro kya Pulezidenti tubasaba mutuyambe tuli bubi. Ky'oba olaba ebiseera ebisinga tuwaguza ne tufuluma kufuta ne tugamba bayinza okuba babawa ssente zaffe ez'abasuubuzi kwekulangana mutuwawumba ne babeera tuli bubi. RCC tuli bubi. So n'olw'ensonga ezo mutuyambe muyambi mutuwe kasente namusobole okuzzaawo emirimu gyaffe. Neeyanziza nnyo erinnya Kintu Yansi nkolera Mwoyo ne poliisi n'abeera wakati w'abantu n'ebizibu byabwe n'abeera wakati w'abantu n'amakooti. So yensonga yokka puroguramu etusingisa ebisigadde ku montalinga mbeera z'abantu na security n'ebirala. Mukama wange Lule Mawuya ndi mwesiimu nnyo nti owuliriza ensonga ezange ezikumi zokka kyenva nziwandiise tuleme kulandagga kubaala olukiiko etulina okubeeramu ate n'otwetaaze. Nsooka okwetondera abantu bonna ku mbeera zonna. Omuntu eyanyigibwa afaanana toyinza kubeera mu bulumi bwe bumu naye yadde osobola okulaba nti akoze kyatalina kukola ki
kukola naye nanyini mufu yakwata bakola ki naye message esooka naye afande sooka kubasaasira ku lwa gavumenti. Intention teza kuba ya gavumenti temugenda fiirwa. Twandibadde tuggala obutale, twandibadde tuggala emukolera, twandibadde tubeera nga tubakuba ku makubo. Naye olw'ensonga olw'okuba nti pulezidenti yata eby'omuntu okulaakulana, eyo mistake yajja ffenna tetuyinza okukkiriza nti n'omuntu alina obulamu asumagira. So ku lwa gavumenti tusaba mukole ki? Mutusonyiwe. Nzirako okwebaza omukulu w'abasuubuzi okubeera nti ataddewo olukiiko luki bwe luti. Omuganda yagamba agali awamu gegalumenya senga tuyita mu process bweti senga n'okwesika ebitoki tekola ki. Nze mpulira bubi nnyo nga waliwo embeera zeyinza n'okwekweka nga bakuba era nyinza n'okudduka abakola ki. Naye wano omuntu akaaba n'aseka balina enjawulo. Si kino ezijja enkuba esooka kubindabinda nemala nekola ki netonnya osobola okutegeera nti ekintu kyoliko eitha kigaanye ogenda kiwangula oba ogenda kifunamu obuki. Ekyo Uganda twegatte ku mawanga agaakulaakulana ebizibu byaffe tuleme bijjawo na biki na bizibu kwomala weeyongedde ki ekizibu ekirala. Nsaasira baganda bange abaakosebwa era ate ne mbawa mesegi tebaddamu kwoleka mbeera bwetyo mu maaso g'abakulembeze. Nammwe muli bataata omanyi omwana wo nga takkaanyiza naawe engamba gy'alina okukola ki okugambamu. Ensonga endala tuli mu sizoni eno ate nga sizoni obwavu bungi ddala. Tewali atakimanyi nti tukola hands to ki to mouth. Teri atakimanyi nti muli buloni mwekola ki mwemutambulira. Era message mukama wange nze njagala kikkaatiriza nga ngamba tetuli mu byalaavu bako n'abooluganda tuli ku bantu abaafiirwa. Eno message egenda genda abakulembeze b'abasuubuzi. Wallahi tuli wano tusanga ne tugenda lwana entalo zino bulungi naye mwenna mugatte eddoboozi kuba nze nabagaasirwa akatemba gye nabasagala kuddayo gye nabasagala kola ki. So buli wekyemba nkwatako kikwata nga ndi siriyasi nga sisanganyiza okuba nga nsenga naye nga sikola ki. Abasuubuzi muganda wa Kabanda muto wange ate nga nkwagala nnyo wallahi yogera ne banno bekukulembera abasuubuzi baleme kumita ffe tubeera ku TV kati guno omusango mukama wange mulopera abantu abali wano tubeera ku TV mbeera ku TV ne Kabanda ne tuwayo message mu gavumenti ne bampita ku TV endala nesangawo obukulembeze omuki ow'abasuubuzi najja nakumwate Kabanda nga tuli ku TV eki ne tubeera ku TV endala ne bayita omusuubuzi omulala era nakuba omulala kakati ate nge bano bonna abakuba bo balina kye balina mu nsawo. Waliwo omuntu asobola okubeera mu bulamu bwa bulijjo. Covid abantu mukama wange tebaafa Covid bonna baafa n'enjala kubanga omuntu akola zenkolawo zenkola ki bagaanye okuva ewaka ate nga tolina nnimiro tolina kitooke waka goloza abantu bakutuka enjala. So otuba tuli mu nsonga zino muganda wange tubeere siriyasi era mukama wange nga kyemusaba wandiika ebbaluwa ng'oyita ba VIP b'abasuubuzi bonna naye ng'osoosowaza ono nannyini mufu abadde atambula nabaki tubagambeko nabo babiveemu bwekuba biva babikole ki tuwulire eddoboozi nga liri ki kubanga amataba agaaliwo gaalabibwa it is visible. Si byampewo ti Lubaale bwe mugamba nti wamaanyi oba amayembe amala kulinnya ku ali ku mutwe senga wamaanyi senga ayogerera mu ki naye amataba gaaliwo twagalaba gabatwala si mulundi gumusemeka. Pulezidenti bulesingi ye bwebezze tuleme kiteeka amakubo maki ffe musecurity tukolera ku signals kiki kye bagamba abantu kibi nnyo mukama wange okuwayo ssente bamwe abadde ne interest yayagadde kuwa bakyama as long as temuli mu kintu kiki. So tukwatagane nga leadership y'abasuubuzi. Njagala mbategeeza nti ebintu bya programu z'essente mu gavumenti biyitira mu mitendera. Biyitira biki? Biyitira mu mitendera. N'oba oyagala otya procurement simanyikwetya dededede paka bikola ki obikka. Njagala maaso gange okondeeninga n'okusaba ekisonyiwa eri mukama wange because ku lunaku olwo yaŋŋamba not in charge. Eyo yali statement y'amaanyi nnyo eri omuntu asupervisinga. Yagamba Shabiki wa not in charge. Pulezidenti yakulonda n'akuteeka mu baganda bo
b'omanyi obulungi mwenzijanga mwesesa wenvaawo nga mwekambuwaza kati nze ndiringa nammwe mukambwale oba njagala munfune so ebintu byaffe tebibaamu saakasi ojja vangaawo nze ngende ekole statement wase ne bakuba muki mu ngalo ekitegeeza abantu bano bagamba mulube minisita mufune sente zogenda kukolaki ensonga etaali ntuufu ensonga gyenzirako ddala kabaka bikasasiro ganga tiktok oyo omulaba oba kurani oba bayibuli gye musoma abalala ebigambo byawandiikibwa dda tukyabigenderako kati ogenda kwogera ekigambo ng'okyalina emyaka 30 wallahi bakikuggyereyo ng'olina 5 nga mumpe otoyinza kijjayo tubeere mu minzaani ekuuma ebigambo byaffe ffe twayambala jini z'ebitogi wallahi tuli mataayi ye katonda yeki kyoli kyogenda okufaanana gwe ne bakuwa batya ssente tigenda weyambule ku lw'abasuubuzi lwaki balonzeeyo ggwe bakulabye nti oli mwangu okuweeresa obugwenyu era amagezi go gagenda kukoma batya so nno olina fena tulina obuli bwe buki mugende mulabe abazungu abagwenyufu mula abasajja beeyambula si bakyala beeyambula kubanga abasajja afumiitiriza naye amukyala yasobola oyomba nga tategeeza lutawo ensonga zino zirikwayalinga patience ze singa kyengenda kwogera kya ssente engoma ennene weebeeta otokolaki zezizekuwa meseji yange ya mutima oba ya mwoyo tutambule ffenna ekibuga ffenna kyaffe ensonga gyengera okuddira esembayo bamanerenda mukama wange kijja kuba kibi nti ono akuwola tukakasiza yakuwa myezi 7 zikubuze fe ofisi yaffe tusobola okumidiati netuyita manerenda netukuga olumwongere emyezi 6 egya gavumenti n'anoonya omuguzi n'atunda ekifo kye n'abeera ng'akolaki negwe otegeera ogenze ate ogambye nti nze ntuuze ki ennyumba yange kyesembyayo muganda wange yabadde ayogera ku kya CDF tubeere ne kuraamu omulungi abakamera bano ffe tubawo emirimu bw'otegeera nti omulaba wakuli mu maaso weetegereza olugendo gy'okolaki gy'olaga bagamba nsaba naye bw'ogamba nti munoonya omuntu gw'onoonya oba omirako obuyinza nze nange ali wallahi nayanzija mbanoonya era kwefuula gurupu bwetya omunoonya ategeera naye gw'onoonya otya taata uli omusajja ayimiridde wala onoosobola okunoonya so ffenna twewa amagezi tubeere abantu abalungi nze manyi bino bigenda kukkuka naye mukama wange ensonga esongira ddala ye security okugiyita akakiro ke wakozesa okutematemamu ebyabasuubuzi ne bano obayita omulundi gutya gumu nze kyemmanyi yonna gye bagenze oba gye banagenda meseji wamuze yekolaki kweri temuddanga kuddayo kugenda mu maka ga muntu ng'ate mumanyi ofisi zekolaki ofisi ya minisita wa Kampala terikwata ku kikumi ekyo terikirabayo wabula nti political office erina obuvunaanyizibwa ku Kampala etwala meseji luddawa naye bakwatira mu kizimbe ekiri awo mu kifo mu maka g'omuntu basobola okukyanjinga criminal trespass nga tebikwataganako na byabaki wali omwegala kwebaza mukama wange okwongera okubasaasira pulezidenti yabasaasira bakama baffe abakulembeddwa vice president ne prime minister babasaasira naye mukkirize nyongere okutuusa eddoboozi lya mukama waffe president era n'eddoboozi lya gavumenti nti bannange kunyola okw'amaanyi gavumenti enyolerwa wamu nammwe njagala nange okutuusa okwange kubanga ndowooza emirundi gye nasooka okutuusa waliwo yayogeddeko wano mu town hall mu council hall nange nali omu ku abo abaalimu naye ebiseera ebyo tempers zaali waggulu era amaloboozi gaali maki gaali mawanvu naye embeera twagimanya era nze njagala nnyo okubasaasira lwange nti nsonga kitalo nnyo kitalo ddala mukkirize ne meeting eyokubiri nagirimu prime minister gye yayita ate nze prime minister yali talinagenda wansi eyo twaleyo ne muto wange Shapiki namusangayo nga yatuuse dda ekiro nange nenzija nga bukya ate nenzirayo olweggulo so ensonga gye mwogerako tugimanyi nnyo 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 kyova olaba nga tulina obulumi kubanga toyinza kubeera nga gwokukiikirira president
mu kitundu nekifuna enjega bwetyo. So ffe nankubadde tuyinza okuba nga sitwali directly affected, naye ate mummwe nze ninamu abange bayitirivu nnyo nga RCC wa Kampala. Nze ndi mwana wa Kampala, nkulidde mu Kampala, nzaliddwa mu Kampala, mbadde mu Kampala, ndi mbeera mu Kampala. So wansi awo ninawo abantu bayitirivu nnyo. Temuwulidde kojja nga avuddeyo n'ayogera wano n'abalala bangi. So njagala okubasaasira naye mukakase nti tunyonyolera wamu nammwe. Actually njagala okubasaasira embeera yabaddewo eggulo, naye nze ntwala security ya Kampala. Nze ntwala security yaki kikakatako okulaba nti Kampala mutebenkevu. Bw'oba oyagala okuba mutebenkevu n'omulala ayagala okuba nga mutebenkevu. So embeera yonna ereetawo okukyankalana, embeera yonna ereetawo okubeera nga mutadde omuntu ku ransom, kakatako okubeera nti embeera eyo tugikola ki? Ebiseera ebisinga sijja nga ndi confrontation, sijja nga nzize n'amaanyi, nzijja nga nzize twogere. Okwogera bakugaana nkolawo ekyamangu nenzijjawo embeera eyo. So bwe kityo bwe nzijja ne twogera nga bwe twayogedde ne tulemaganwa, nina okubeera nti ate mukama wange minisita abamumpa okumukuuma kabeera mu Kampala, nina okumukuuma mu mbeera yonna nga bwe nina okukuumamu. So njagala okubasaasira, naye Shafiki ababuulidde muto wange kyolala titwayisanga bwe tutyo. Naalibadde nzize wano n'abasirikale bayitirivu, kubanga yoliza okusuubira nti owaayi bwe banaabeeranga luli, naye nzize mu mbeera eyo kubanga mmanyi nti mukoze eki. Era mbuuzizza mwami Kabanda nti okakasa leero abantu batebenkevu. Nankakasa nti tuli batebenkevu, jangu kutuusa ebigambo bya gavumenti, ebigambo bya pulezidenti. Njagala okwebaza bamaama ne bataata aboogedde wano, bye mwogedde swaddakto mwogedde mazima. Mwogedde mazima era n'abatayogedde kakasa nti bye balyogedde bwe bibanga tebyalize mu byabano era byalibadde byongera okukkaatiriza ki ebyogeddwa, lwakuba nti byogerwa mu maloboozi amanene ate abalala nga boogera mu maloboozi amaki, naye ebigambo byonna nsonga ze zimu. Njagala okubeebaza obukakkamu, muli bakukakkamu abayitiridde, muli bakukakkamu ab'emirembe. Njagala okubeebaza nti mwebali kutambula n'amateeka nga bigatambula. Ajali ono omusomesa ebigambo abyogera n'abyogera bulungi. Era oluusi ntera okugenda n'ebigambo bye byayogedde, naye ebigambo bye kambyesigamireko nti bibadde ebigambo birungi. Ebitundu ndowooza by'omusolo mu Uganda kumpi ebitundu 5 ku 10 biva luddawa. Tuva wano mu Kampala. So Kampala bwe tufuna ensonga ne tutazza gye muli tuba twereezaamanyiza. So kino ebirala bino muto wange byayogedde wano ku CDF, ebyo ndowooza Hajjali abigonjodde. Tuleme kukola silipale statement. Ebibuuzo ebyo oluusi ebitakola ki? Ezo ensonga ezo kimanyi olina obulumi, naye yogera ensonga ng'ogikola ki? Gyogere bulungi. So nabwe kityo mukkirize, nziramu okubeebaza nti mwebale kukola pulezidenti ayagala mukole. Pulezidenti ennaku zino ali kugoba bwavu. Mulaba pulezidenti ensonga gye yagamba tuleme kuddamu kwebaka, bannayuganda twebase nnyo tukole, kubanga bataakole tujja kugulira nakufuna kigulira Magaladiba. President security agitaddewo embeera yonna ey'obulungi. Njagala okukakasa nti buno obubadde mu Kampala obutonotono buno obubaddemu, era twatudde twabadde okwesa ekkono n'olukiiko olwa security. Ajali ono yabadde musaale, kubanga Kampala Centre ono gwe mutima gwaki gwa Uganda. Twagala okukakasa nti oba bonna tugenda kubumalawo, bonna tugenda kubumalawo. So nabwe kitemukkirize ebigambo bikomye wano. Kulembedde ali bagenda kubeera wali ewange. Security kubanga Prime Minister Musasire, Prime Minister y'ensimbi azirina, President yalagira buli mwaka we gutuuka olumanya ensimbi ne muggwako, ensimbi ya gavumenti yonna etakozeseddwa eddayo mu nsawo ya gavumenti. Naye zino President yalagira nti tezikola ki? Lwaki agamba nti teziddayo? Kubanga akimanyi nti abantu bano balina obulumi. Ensimbi bwe ziddayo okuddamu okuvaayo kiba kizibu. So njagala okubakakasa nti esente zammwe 20 billion weziri tezikwata.
katubeera nga ffe tubadde tulina obuzibu tugenda kubumalawo ffe ffennyini ngenda kulembera tulinawo obuzibu era njagala kulembera tugende wa mukama wange minisita wa Kampala tugende wa prime minister ensonga yammwe finance minister ensonga yammwe omwezi nagulu omwezi guno okuggwako ensonga yammwe ng'efudde mu ddiini ekyo nkize kyogedde ng'omukiisa wa pulezidenti mu Kampala kubanga tuyinza kubeera abantu omulumi omu teri atamanyi nti abantu ba Kampala batuusibwako obugumivu nze njagala okugamba nabadde ne mukyala wange n'alaba bino bye twabaddemu ewa minisita nagamba naye Haaji abantu batte mbawa ssente zaabwe nange nenfiiringa nga ddala so njagala okukakasa nti ensonga teri wa president ensonga tebadde wa prime minister ensonga ebadde naffe lisiti zetwakola ki naye tugenda gigonjoola mu wiiki emu tugenda kuba nga tumaze okugonjoola lisiti zino zonna ali kulagira ono ali mwayogedde dda yazaalibwa wano akulidde wano asomedde wano pulezidenti nangawo omulimu wano wetukwatibwako ensonga eno ali starting next week beera mu ofisi yange omepinga shuwa nti otunde ne kabanda otunde ne sekirite tetuyinza kubeera nga tuwoza buli kaseera tebitwalika mu ttaka pulezidenti kabiri kikatukoze kasante esituzino kubanga waliwo abataddemu bwemubeera nga muli 15 kamubeere 15 wakiri tumanye nti 15 zino zezigenda okugabana biliyoni 40 era nga kakasa nti oli bw'abanga teyakwatibwako njegeeno tagenda kufuna ku ssente zino njagala lisiti pulayiminsi nakoze yabagamba nti bagitimbe buli omu alabe nti ddala ono yaani naye njagala tujja kujja tubagambe nti ono yafunye ssente ne bw'abanga yayitiddemu tujja kuzimuggyako kyakutirize bakama bange bamaama saagala kuddamu bye mwogedde mubadde bamaama nze manyi nze saagalire ddala kunfukamirira ddala bamaama bano n'omukyala wange muga nti apaana lekaleka naawe naye ali bagambye nti shali era muga nti yagala kunzibako kati naye ntegedde nti ddala bafukamidde balina ensonga ddala ey'omuggundu bamaama njagala okukakasa ne bataata ne batoba nga bali wano nti ensonga yammwe egenda kuggwa bebbeeyi kubanga musasula omusolo gwa gavumenti pulezidenti wazza gye muli akakasiza ddala nti ekyo si kyemwafiirwa naye olw'okubanga muli bannayuganda abakwatiddwako ensonga kimukakata kubeera nti abazza omukono so nabwe kityo nkirize nti ng'abawe ba musolo nange ngatta eddoboozi lyange lya RCC wa Kampala nsaba abasuubuzi baffe mwenna mubeere bakkaka wabaddewo enteekateeka ze mubadde mukola kulumba ofiisi eno bane tubasaba mukuuma emirembe nga bwe kiri nti ffe abasuubuzi tumanyiddwa okuba nti tulina biisi era tusigale nga tukyalika and patient batuwadde omwezi gumu njozayoza abasuubuzi mwenna abaakosebwa nkimanyi muyise mu bingi muyise mu binene abamu bizinesi nga zifuluma abalala batufuddeko abalala amaduuka gamenyebwa dda abantu bayakuwala bamu bizinesi bazifuluma kwegamba mulajanye ate nga tukimanyi bulungi nti abasuubuzi muli balungi mubadde musasula emisolo musasula income tax
musasula payers in hand, musasula import duty, musasula infrastructure levy, musasula licenses, musasula buli kintu kyonna. Naye tekitegeeza nti babadde tebabaliiko nga RCC bwalambisa ensonga ze wabaddewo obumulumulu kubamu abo ababalwanyisa indirectly ate nga namwe mbadde temukimanyi nekakasa nti obwenkanya genda kufa. So nze mbebaza mwebalekuba mirembe, mbebaza musigale nga mukyagikuumye, musigale nga mukyali bakakkamu, tugenda kuwangula. Mu mwezi gumu omukulu atubadde ultimatum, watabawo kireme, esente zammwe mugenda kubanga muzifunye. Tubasaba obutaddamu kwekalakaasa wadde okulaba ku geti y'omuntu wadde okulaba ku ofiisi ey'obukulembeze yenna. Nange wano ku ofiisi kati ngenda kudda wendi nnyo, tewali bizibu byonna banfunye essuubi nti sente zammwe kutasukka mwezi ogwo nga tuwadde mugenda kubanga muzifunye.